abantu baagala kulaba ng'olaajana, abantu baagala kuwulira bizibu bye wafunye, tebaagala kuwulira buwanguzi bw'otuusiddwako. Abantu baagala kuwulira era bajja kukusaasira nnyo. Era mutunuulire abantu abassaayo positi eza maama yalidde ssente zange, eza maama namugamba okunzimbira, baaba namugamba okunzimbira, laba akayumba kanzimbidde. Ezo positi zijja kutambula. Naye teekayo positi ng'otaddeyo ndi wa bbeeyi nyina ewange, nze ekyeyo tekinsaze, owulire ebivumo. Abantu bajja kutwaniriza era bajja kutusaasira nga tufiiriddwa. Naye obuwanguzi bwaffe abantu si basanyufu nabwo. Era bajja kubuuza kati otterayo tukole ki? Amaala agali kwono. Olwo tukole ki? Twakalaba. Tugirawo gasiya twabiraba alaba dda. Kibali ku mutima. Naye keera ku makya obagambe nazze Uganda nga mmanyi akayimba kange kawedde, mulabe amazima ne poloti sigisanzeewo. Sinsanze ku musingi kubanga ne poloti eyinza obbaluma. Mulabe akayimba ne poloti sikoze eki? Sigisanzeewo. Message ojja ziraba. Abantu baagala kusaasira, tebaagala kwegattako ku jubilatinga. Celebrations abantu bazikoowa. Bw'abanga si yakifunye tayagala mulala akifune. Bw'abanga si yakituuseeko tayagala mulala akituukeko. Mikwano, muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe. Mbegayiridde, muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe. Nga bwe muludde nga mukweka ebizibu bye muyina, mukweke ne ku buwanguzi bwe mubeera mufunye. Okoze emyaka ena nga tewali amanyi nti nnyoko asula mu muzigo. Lw'omuzimbidde akayumba, sigala ng'oli silent. Sigala ng'oli silent. Kubanga abo boonyumizaamu 5 ku bo abaabwe bakyali mu muzigo. Banyiivu gy'oli. Maama, bwe tutaasanyukeko nga tuuse ku buwanguzi, nawe bw'otyo bw'obiraba. Mukama akuwa omukisa. Otuuke ku buwanguzi, oyige okusirikira obuwanguzi bw'otuuseeko. Odde waka mu kaluumuko, osanyuke wekka, ojaguze wekka. Egyali emikwano baafuuka abalabe. Mubeere bulungi.